ly'abantu ba Ssaabasajja abeetabye ku mukolo guno. Oweekitiibwa Rashid Lukwago nga yakiikiridde Kamalabyonna wa Buganda, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu okufaayo ennyo okukuuma ennono egobererwa mikolo egy'okwanjula n'embaga kubanga waliwo ekubaana eri abantu abaagala okufa ennono za Buganda nga bayita mu kudibya emikolo egy'okwanjula bagikolemu ebintu ebityoboola ekitiibwa ky'obuzadde n'obuko. Nze kye nasoose okulaba nti mukolo gwa ddala we butalaba beewujja. Abeewujja abo Katikkiro tabeetaaga n'Obwakabaka. Beewujja bali bati bali mu kkanzu bw'ayawula bw'akutama eno bakadde tulina ebizibu byaffe bana ebisiraani. Bakadde bange tudde ku nnono. Tetugenda kufuna baana bano ng'abaana baffe tetubategedde mu nnyumba. Bamaama bali wano ne bataata bali wano mwakozebwako ku nkuza y'eriiso. Tulikomyewo ettonotono nga maama akukuba liiso n'akutegeeza w'otudde waddugala nga tayogedde. Abadde mu bitundu by'ebbira mu disitulikiti y'e Wakiso ku mukolo gw'okwanjula Munankuba Zambogo Prose Nassanga kwayanjulidde munne ng'ono yakulira abavubuka mu kibiina kya FDC Charles Nkonge. Oweekitiibwa Rashid yasinziddwa n'asaba abantu ba Ssaabasajja okuza abaana nga balina eddiini n'empisa baleme kusanga kusomoozebwa wakati mu kutambuza obulamu bwabwe. Mulondoole abaana okuva gye basomera okuva bye bazannya nabo bwe tujja okufuna bannassanga. Ensi eweddewo COVID abaddewo abaana bangi bonoonese nsomesa mu yunivasite naye ng'otunulira nti naffe abasomesa mu yunivasite tulina ekifaananyi kitulaba ekipya mu baana baffe abaze mu yunivasite bakyuse mu korona kakati senga bayinza okuba tebakyaliyo maama fuuka senga kwata omwana mutuule ebbali byogera ebigambo bw'olowooza nti awaliwo anaamukkiriza takyaliyo. Omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba asinzidde ku mukolo guno n'akubiriza abantu b'Omutanda okufaayo ku bulwadde bwa ssennyiga korona nga beegemesa n'okugoberera amateeka agaateekebwawo okulwanyisa obulwadde buno. Ab'ebyobulamu batandise okutya olw'engeri ate ekirwadde kino gye kizzeemu okuba. Babe bagamba nti emulago oxygen omukka okuyambako okussa ebitanda ebyabayi bijjudde ekintu n'ekyo kyeraliikiriza. N'olwekyo abantu ba Kabaka Ssaabasajja Kabaka bamugema oba ekyo mwakimanya nannyini nsi bamugema naye nange ndi mugeme nze bangema ate kyekunyisa sina kinnawulira kati ndi myezi 42 n'okusoba. N'olwekyo mbasaba tugende batugeme. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde ne bannabyabufuzi abakulembeddwamu akulidde ekibiina kya FDC ne Patrick Amuriato Boy, Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Agesigika.